amagye mu kulonda amagye gakola ki mu kulonda ekyokebyokulonda kateekebwawo katya mpulira n'abagamba nti ensonga zino nkulu nnyo naye obudde bugenze eno endowooza ya bunafu obudde tebusobola kugenda nga oyagala kukola kituufu obudde busobola kugenda nga tolina mutima gwagala kukola kituufu obudde bwe buli olwo n'abogera ku ssente teziriiwo ne ssente weeziri bwe tusobola okufuna obukadde bisatu obuwumbi bisatu ne tubuwa omuntu omu agende atereeze bizinesi ye basobola kunoonya buwumbi 5 kukola amateeka aganaakuma abaana n'abazzukulu n'okusigaza essuubi ly'abannayuganda nti Uganda ejja kukyusa obukulembeze esigale ng'etambula nga tewaliwo mbeera yonna yaddukadduka mu kiseera kino tetusobola kugamba nti tugende mu kalulu kubanga tukaagala nnyo nga tukatwalanga mukolo nga n'ebizibu ebyaliwo mu kalulu akaggwa tebinnaba kuvaawo ng'ekibuzaawo bantu njagala kubategeeza nti nawandiikidde dda sipiika nga mujjukiza paalamenti bye yasalawo nga nkyali loopu ku bantu abaabulawo abantu abaabuzibwawo ensonga ezaali mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ku myalo ensonga z'abasibe abali mu makomera nga tebawoza mujjukira bulungi paalamenti yatuula n'esalawo eggoye ku nsonga ezo mu motion z'essatu danaita ku fulo ya paalamenti era mujjukira bulungi nti mu dibeeti eyo omu ku basibe be twazuula yali Ddamulira gwe twazuula nti ali ku CMI kyakakasibwa yakyuka eddembe ly'obuntu akamukyala Wangadya poliisi n'ekikakasa mujjukira statement ya Mwami Onyango n'amabaluwa agava mu State House binanga biri mu paalamenti ku ssaawa eno Ddamulira famire tugigambe nti tuli bajega tuli bagwagwa tetutegeera nga paalamenti yateesa n'emuzuula nti ali ku CMI nga nakatavangayo tagendanga na mu kooti akyali mu busibe ate abantu bannannyini b'abasibe bano abalala tubagambe nti baddeyo balonde nga abantu babe bakyali mu kkomera nti ffe tuli mu bwangu twagala kulonda so ensonga ezo n'endala zikomewo gwe mulimo gwendiko nkyaguliko noonya enkola ennuŋŋamu ne bannange nkyebuuza ne kubansingako ku bukulu ne ku experience mu bino nsonga zino tukikwate tutya waliwo n'abatakyagala abalowooza nti kijja kubalwisa kye baliko sirowooza nti waliwo okulwa twetaaga ddoboozi lya bannayuganda bonna si bannabyabufuzi bokka naye buli muntu alina omugabo mu ggwanga muno eddoboozi lye liwulirwe kyakusaalirwa nti minisita wa ssemateeka ensonga eno yagyogerako bwogezi emunyumira okwogerako naye egyokugissa mu nkola simanyi kimuganye ekirungi nti amateeka agafuga paalamenti tekatugaana kuleeta bago nga basekinoomu oba nga gurupu ekyo mu mbeera eriwo tunaba tukoze okwebuuza okumala kutwagala okukola mu bwangu kyetwagala tubeereko era njagala okuyita bannayuganda bonna abavubuka abantu abalina ebirowoozo bonna batubayise nze maze okukola okwebuuza okutonotono ku babaka ba paalamenti nja kukola betugenda okukola enkola ennungamu eyawamu okukolagana ne bannayuganda bina byobwannakyewa ebyebyobufuzi okulaba nti tukola okwebuuza okw'eggwanga lyonna ku nsonga ezirina okukyuka ate mu bwangu ddala tuleke kye tujjamu tuleke kgenda mu kalulu kakutuusa mukolo obanga mukolo bukolo gwakwalula balongo